Jatango moya tuse Yewabera wenja ulo Tatango moya tuse Yewabera wenja ulo moya tuse. Yes, hallelujah, hallelujah. Nsanso balaba ku Omumbejja wa Yesu. Lift up your faith altar. Amanyo n'eddoboozi lirenze Omumbejja wa Yesu enikesen nga nebaza Mukama nti annonze nate okwogerako eri abatukuvu be si lw'amaanyi si lwa buyinza n'olw'ekisangulumiza Mukama. Mwasize mutya era mwasibye mutya buli omu n'akadde ke gy'ali weewaawo nange ekitiibwa n'ettendo nkiddiza Mukama nti ankuumye atampadde akakisa nate okubeera omulamu si lw'amaanyi si lwa buyinza n'olw'ekisa tugulumize Mukama. Yes, omupya eyakateegeteeko mukwano tusanisa kulaba wano ku Omumbejja wa Yesu tubaako na kigambo kya Mukama kyeyalingirako munno tumirako munno omugambe jangu tosuuwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Teweerabira mukwano mupya kulaba obubaka bw'osanzeeko likinga commentinga subscribinga kona ku notification bell Mukama ajja kunkolera obulungi ogenda kuba ofunye obutuuze awo ku mwanjo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Omukadde waffe owa buli lunaku, yes, nkwebaza webale kuddingana buli lunaku, webale kuyimirira wamu nange. Sina kye nsobola kuwa naye nsaba Mukama akunkolera obulungi mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Olunaku olwaleero tugguse n'omutwe ogugamba nti tetutunula mabega, don't look behind. Mulokole mukwano, wewe obadde otunula emabega, kiki obadde otunuulidde, kiki obadde olowoozaako, obadde olowoozaako ku kutunula emabega, obadde olowooza ku kuddirira? Nedda, tokkiriza kuddirira mabega. Akumpeera omukisa Mukama nga tuyiga omwoyo wa Mukama akulembere mu byonna bye tugenda okuyiga mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Mwoyo wa Mukama Taata kulembera. You come to the service, you dance and dance. But then you have a problem. Even if you have a problem, no one will help you. They may know you as a believer who comes around. Then they will say, this president, this church doesn't have, this church doesn't work, they don't have power, let me go home. Help yourself and allow yourself to be planted. We allow you to be. They should know where you come from. They should know. The Bible says he knows his sheep. Where you are planted, you know that the word there it is working. Every time you move around, the words you hear them, but they will not work. Because you have failed to look for somewhere where you should grow. Then you start drawing backward. Let us allow ourselves to be planted. They say that man is like a tree planted by the river. Everything that he does gets the fruits out of it. You come to this place, you find then you give us one to go and go. You give us seed. You give your seed. You say, I've been giving the Lord in every CD I saw. I send to you, but I don't see a breakthrough. But every time there's somewhere they pray and you get that blessing and you will see that. Hallelujah. Amen. The time is gone. Let's read the Matthew. Matthew 13:19. Allow yourself to be planted. Look for a
place where you feel comfortable. Tobeera mwana wa ku nguudo. Don't be a street child. Beerako ewaka w'ova. Have a place where you stay. Ng'oba gwe mwami ali wano ng'omukyala. Even if your husband, Ng'onoonya mubeezi. when you are looking for a pattern, Agamba nze bwetulwalizibwa mu kkubo ndi bwakuno ku nkubo. then they tell you, me I'm a street vendor. Abala basenga nze si ndi wano kati koondabye mpeddeyo. Me I'm a street vendor. Baba Katonda si yayogera. If it's not God will Oyinza stop, obutamuwasa omukyala era omwange oyinza obutamufumbirwa. you may run away if it is not Naye God. bw'agamba ndi bakyalina mukaaga. But when they tell you Bagamba that bamuyita gundi n'eddundi egundi. my father is so and so, and Yagendayo mbalabe. you say, I'll go and see those people Kubanga alina w'ava. because you come from N'omwana walungi nnyo oba wabi nnyo kikuwa obuvumu n'obukakafu nti ijja kubeera. no matter whether that place is bad or good. Kati abalokole tuleme okubeera kitengejja. So let us not be those people. Kulage ekkanisa mw'otuula obeere omuntu omu. Have a church where you sit, Naye kuyitibwa okulikulamu okugenda kkula. and your calling will be seen in that Kuba Katonda ajja kwogera n'abaweereza, because God will ayogere speak. naawe, ayogere n'omusumba ku by'obulamu bwo. God will speak with those Muyimbe wamu musabe amagenda bugeyongera okutala. and you start and you pray with those people. Haleluya. Amen. Naye obanga olimomboze, But the moment you move, you are just akasusa akakati ajja kukasukira. the one who give you a small thing, the one who give you 1K, Ojjagamu obulamu bwe butyo. but you'll be in that life when you are just moving around. Tuula. Sit down here. Olina bingi Katonda byali yakuteekamu ebigenda okutassa. There are so many things that are Yeetaaga inside, obeeko w'otuula. but they want you to sit Mukama alibikkule, so that God can okuyita open mu ggwe, inside you n'okuyita mu baweereza and abalala. even through the Obeera servant. omuyo ogambe nakino nange bulijjo nali And nkisobola. you ask yourself, did I even know this? Matayo 13 olunyiriri olw'19. Matthew 13:19. Buli awulira ebigambo eby'obwakabaka, buli awulira ekigambo eky'obwakabaka nga takitegedde, omubi oyo ajja n'akwakkula ekisibiddwa mu mutima gwe. Oyo ye yasimbibwa mu mabbali. Mubeera omumbuze ng'oli muyise buyise. Every time you are just moving around, Ekigambo n'okiwulirwa nga kino w'otudde todda mabega. the word they speak today, don't go Owulira back. okikkiriza. You feel you believe Naye that. mbaira zinaabirole essaawa 2 ez'ekiro But by 8 you will be forgetting the word. oli kukatandika butandisi Now you have started Kasandika. ngera tukyajjukira nako You may have forgotten what you had in the morning. omubi yajja kijjemu kino. The devil will come and throw it out of you. Naye bw'obanga olina w'osimbiddwa, But the moment you are planted, obutasobola kukulamu kigambo kyosigiddwa. the bad one cannot sow bad things. N'oyo eyasigibwa awali olwazi, ye oyo awulira ekigambo amangu ago n'akkiriza n'essanyu. Naye olw'okuba talina mmisi munda mu ye, bw'alabawo akaseera katono, bw'wabaawo ennaku n'obuyigirizibwa olw'ekigambo, amangu ageezesittala. Abamu bwe batyo agamba bamuwulidde bannange They believe the word, they hear the word, and they are so happy and joyful. olw'okweraliikirira, But because of the trials, olw'okutya because of the fears, eby'obugagga bw'ensi eno, the wealth of this world, nalekawo kyakkiriza naganze waamusoma byantuwulidde batukole mubunijjawulidde nze ekituufu kyo kiri omuze gwono n'ogukola twendya
They live and they say, I have to do that. That is my job. That is my work. Even the dress that I'm wearing, I got it in that job. How can I tell my man that I'm living? How can I tell them? I can take drive. He can give me. How can I start? Yes, praise the Lord. But they have been hearing and they are saying, I'm leaving him. But because of the trials and tribulations, the things, that man has been paying for my children's school fees. He has been there for my finances. You think every person who is there for you is always there. Yes. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Abiri n'agamba nti n'oyo yasigibwa mu maggwa y'awulira ekigambo naye olw'okweraliikirira ebintu eby'ensi n'okulimbibwa eby'obugagga biyisa ekigambo nekitabala n'oyo eyasigibwa mu ttaka eddungi ekigambo n'akitegeera oyo abalira ddala ebitabo omulala aleeta 10 omulala 60 omulala 30 oyagala kwagala ebintu omulala. Where do you want to fall among those ones? Let us not look back. For us, we all want to go. Even the sister. Haleluya, haleluya. Mbakulisayo nnyo mu kigambo kyaffe buli ssekinnoomu anneegaseeko nsaba Mukama abankolera obulungi era ekigambo kyaffe tukiwonga wansi w'endagaano y'omusaayi gwa Yesu. Tusaba tufunemu okutegeera okubikulirwa kw'ebuziba mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Nsigadde nze Omumbejja wa Yesu Enikesen ku lw'obuweereza Mumbejja wa Yesu lift up your faith altar. Mbaagala nnyo ne Mukama yasinga okutwagala. Shalom, shalom, shalom. Ndawe ebiwonvu kantukuleko ofuge tata wange nkuyita ofuge sebo katukuleko ofuge